Banange mugo Bettina. Mbadde nabido kwanjulira eno ye business yange. Teweesika nina amatabi nina bulanka nina bulansi buluusa bulisi buluusu kula amatabi nina amatabi bulanki akawera katuliri eryewaka gende waka mazima tambula ndawe oba yegwe gwe naloota kiwuka munda beno obadde okola kimuhoteri empereza mmere kuva ku makya paka kiro banange ngoweereza Bettina kuweereza mmere kuva ku makya paka kiro sagala kudda mukula mu hoteri kulese maka ofumbe olaba musajja omugage yakoladde emwanyi nalima buli kiramu gende ewuwo mukwano bakulisa wano ninawe ebyana bibiri kuliko ekyange kimu n'omuguunu ogutali gwange ngenda bba kwanjulira gwe tofaayo gwe tibikotwe muvye wana muvye kakati nga bwe mbadde nkugamba as I told kakati you told me. Okay. Ono musika. Omwana wange ow'entumbwe. Omwana wange yava mu ntumbwe zange zennyini. Gwenzaliye ddala. Nze kitaawe ddala muzaala. 19 genocide Rwanda muzopote nza muzaala. Oyo muzukulu wa 19. 1981. Yeye 1991. Muzukulu wa 17. Muzukulu wa 16. Muzukulu wa 19. Guno mugunwa. Waabwe yaguleeta wano n'aguwereka nga wereka embuzi. Sinza muzaala. Obo yagala tta. Obo wabutwa. Obo tulugunya. Obo tuga. Wamanyi. Sinza muzaala. Nkiddamu sinza muzaala mwana wa muganda wange. Nyina yanoba. Basirwala. Bawunga. Bakunjubuka. Bagweddalu. Oli nyina. Yalina ekigere kimunike mu bwonyo obusa. Nga alina ebisiga bimunike samba yenjaga. Oyo ye nyina samulamu kalungi konna. Kasi nga alina ekyacha. Nga zikolobola amasuka gonna nogero zikolobola nanga zikolobola suka. Mama wa Timba wa yali yanyiwa obulamu bwange. Era kyenakola obulungi bwange nembusikaza misakandisa misakanda samu nyina ne mugoba nagenda kati be babana bayimiridde bwe batyo kanse baby kati mugera tuyimbira akayimba mwegatte minyuguli mwe gwenyoko yakuvumya gwettawo yakuvumya muyimba akayimba katuso omugole ono mama wamwe okuva n'olwaleero agenda taniko muwuliriza agenda kuba mufumbo mumaka muno muyimba akayimba akamutwala ate tutuuke kebayimbira abagole akayimba kasobola okutujjamu mu kitiibwa kolobya kale 1, 2, 3 enter. Lengere mata, lengere mputa.